Okuva emisango gy'ebyokulonda lwe gyatandika, Nantaba azze awere ennemba n'emisango 3 nga gyonna gikwatagana ku byakulonda. Omusango gusooka banzigulako omusango nti nagulirira abalonzi. Ogwo kkooti yagugobye. Ogw'okubiri olwaleero ategeezeddwa nga nagwo bwagumezze nga guno gwali gukwatagana ku buyigirize n'ebiwandiiko byakozesa mu kulonda. Olw'okuba nawandiika erinnya Nantaba Aidah Arios, awala n'empandiika Nantaba Aidah E, awala n'empandiika Nantaba Aidah, nga bagamba oyo omuntu si y'omu. Naye baalemereddwa okuleeta Nantaba omulala. N'amaliriza nti nina obuyigirize obusukka n'obwo Paalamenti bwetaaga, kubanga Paalamenti yeetaaga buyigirize bwa senior 6. Nze nina bwa degree. Atubuulidde nti waliwo abamuli obubi. Nzize mbagamba nti nze nina benninye ku bigere naddala mu nsonga z'obubbi bw'ettaka. Abasajja bano si beteefuteefu kundekera mirembe. Mu kugezaako okunzita bagezezaako okukola ebintu bingi nnyo okunzija mu bukulembeze Kayunga, kubanga Kayunga mbalwanyisa era nkyabalwanyisa. Oba oli awo bano si baakukoma awo. Nsuubira kino bwe kinagwa bajja leeta ekirala, kubanga bo si beteefuteefu kundeka mu bukulembeze. Ono agamba nti buli musango gw'amegga abaamuwaabira beekaabire. Bajja kusasula sente balina ozisasula. Amazima gali nti sente nnyingi, emisango 3. Mbadde ne balooya 5 musango gwange, 3 basigala mu background nga bali ku paperwork, 2 babeera mu kkooti, actually 3. So atubuulidde nti asigazzaayo omusango mulala gumu nga guno gwekuusa ku byagulirira abalonzi era ng'alina essuubi okuguwangula. Bw'atyo agumizza bannakayunga ez'enjawulo okwetooloola eggwanga mu kiseera kino ziri mu kuwuliriza misango gya byakulonda nga n'egimu gituuse ku nsala.